Bobby Wine is not a person. It is an idea. And How do you mean? Yeah, if you think it's the charisma of Bobby Wine that built his profile that to extent, you are making a mistake. Bobby Wine is an idea. Teri muntu akoledde eggwanga lino kirungi nga Bobby Wine. Bobby Wine okulaba yazukusa gavumenti okutega nti abavubuka balina okufiibwako. Era olaba abantu okwenyosowola ennyo ne mu byobufuzi. Kababe banabe naale. Lwamaanyi Bobby Wine ge yateekawo. Aya, kakati tuba tusimbudde wuliriza nnyo. Ampuliriza amaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gongedde okukalubya embeera ku saidi ya Mwai Museveni, omusajja omukadde ow'enkofiira. Ono ng'agenda okwera ng'alayizibwa ng'ennaku z'omwezi 12 obanga yeerayiza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano. Waliwo obunkenke, waliwo okutya, waliwo akasambattuko akali munda mu ggwanga Uganda. Wuliriza nnyo. Jeno Museveni nga yolekedde okwerayiza ng'ennaku z'omwezi 12 nga bwe nkugambye. Kaakati waliwo amawulire agamaze okwera nga gafuluma. Ebikwekweto by'okukwata, eby'okusiba, eby'okuwamba, eby'okubuzaawo abavubuka mu bitundu ebya Buganda ne mu bitundu ebya Busoga. Mukwano gwange ogenda kutya owulire omusajja bw'ali ku bunkenke. Ono teyasuubirako nti amaanyi ga Kyagulanyi yadde ng'ali munda mu ggwanga erya Amerika ganaamutiisa okutuusa ku kiriwo olunaku olwaleero ng'amaze okubeera ng'alagira poliisi, amagye n'ebitongole byonna ebyabakwata mundu okubeera nga babeera bulindaala. Wuliriza mbu wandibanga waliwo olukwe okumulemesa okubeera nga yeerayiza. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, ate waliwo bwino amaze okubeera nga afuluma. Jeno Museveni okutya n'okupondoka ku tteeka eryabadde lireeteddwa mu paalamenti, kiki ekiri emabega waakyo? Bwino amaze okubeera nga afuluma mu paalamenti, ogenda kubeera nga owulira. Wabula bino byonna nga biri bwe buti mu mbeera y'emu, ku tteeka lye limu Jeno Museveni lyapondooseeko, ate waliwo bwino amaze okubeera nga afuluma nga waliwo obuwaayiro obupya obuleeteddwa mu tteeka lino obukambwe. Wuliriza, jjukira nti bannayuganda bwe bamaze okubeera nga balikuba mu ttooki n'okukaayana ennyo n'okuluma ogwa wansi n'ogwagulu balisuule mu kasero, balyoke Jeno Museveni ne banne ne bagaana ne bakola ennongoosereza. Ogenda kulira ennongoosereza ze baakoze, kyokka ate mu mbeera y'emu waliwo ebipya bye basonsese mu tteeka lino bye bagenda okuyisa nga munnayuganda tabikubaganyizaako birowoozo bitiisa. Kyokka ebya Jeno Kainerugaba eby'emisinde gye egyabaddewo gye buvuddeko nabyo byongedde okubeera nga ate bituuka mu State House ewa Jeno Museveni. Amaanyi gamuwedde. Omusajja Jeno Kainerugaba tamanyi butya bw'agenda kubeera nga amuteeka mu ntebe ennene ey'eggwanga Uganda. Omusajja ensi eyongedde okubeera nga emuzira, nga n'ekyabaddewo mu misinde kyongedde okubeera nga kireeta obujulizi n'obukakafu nti Jeno Kainerugaba ekyamazima bannayuganda tebamwagalangako, tebalimwagala era bamwagalako nsimbi kubeera nga ate bo beegaggawaza abo abagamba nti bamwagala. Kakati mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya munnayuganda gwa AKTV, omugezi emabega w'emizindalo Kawandwa Bigambo Promax nga nze ndiwo okubeera nga ntematema okuttanya n'okutagula ensonga empitirivu nga bwe zigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Ebyamusajja Yusufu Nsibambi eyaleeta etteeka eritadde eggwanga ku bunkenke, kakati nno byongedde okubeera nga bisajjuka n'okwonooneka. Waliwo bwino amaze okubeera nga afuluma. Jjukira nti etteeka lino baalikoppa mu mawanga agamu aga Bulaaya, kyokka amawanga mwe baakoppa etteeka lino ngenda kukulaga butya go bwe gatambuza ensonga zaago okkiriza nti abasajja bano bwe baba baakukoppa balina kusooka kukola ebyo amawanga gano bye gaakola balyoke bateekewo etteeka ery'ekikula kino eritasobola kubeera nga likola munda mu ggwanga Uganda, kubanga munnansi w'eggwanga erya Uganda tayisibwanga ate bannansi ab'amawanga ago agali ku Bulaaya abasajja gye baakoppa etteeka lino. Bingi bye tugenda okubeera nga tukuba mu ttooki eby'omusajja Okero omutemu eyatta abaana abana. Kaakati no waliwo bwino azuuse omupya ng'omusajja ono yakamala okubeera nga asalirwa omusango ogwa kalabba. Kaakati no tugenda kubeera nga tutunuulira Okero ono agenda kuteekebwa kalabba. Jjukira nakugambye olunaku olw'ejjo nti akalabba munda mu ggwanga Uganda kaakoma okubeerawo mu 2005, kyokka olunaku olwaleero tulaba nga omusajja baamusalidde gwa kalabba era baamusalidde gwa kubeera nga afa. Amateeka gagamba ki ku nsonga eno? Tugenda kubeera nga tubitunuulira nga tusinzira ku bigambo bya bannamateeka ate bwe tuvudde ne tutuukirira ku nsonga eno. Ate onnyonnyoke otegere na bulungi lwaki omusajja ono yasaliddwa omusango ogw'okufa.
General Museveni nkugambye nti etteeka lyamaze dde okubeera nga limulakira, kyokka ate mu mbeera y'emu waliwo obuwaayiro obupya obusonsekeddwa mu tteeka lino oluvannyuma lw'okukola ennongosereza bw'olina okubeera ng'otegeera nga munnayuganda. Kati ng'otaddeko ekigalo ng'enkola yaffe akatambi kano katambule nnyo, Sheikh Ashraf g'otambula naye musajja musomi wa ddwaka Kayingo ku namba esembe 3711 mwabangamba nti ennamba gye mukwako teyitamu, ennamba ya Sheikh Ashraf yeeno 070 763 ye nnamba entuufu etavaako ku WhatsApp oba mu kkuba byonna omusajja ogenda kubeera nga ate omukwasaganya akusomera edduwa ng'ataddeko kabaani sako n'amazzi agalukuya embeera ebeere nga ekuterera. Awatali kulwayadde okumala obudde, njala tusookere mu bigambo bino eby'abasajja abaali abagezi, abasajja abaali bawulirwa, abasajja mu Uganda abaayogeranga ekigambo ensi n'ekitwala nga boogera ku Kyagulanyi, nga batendereza Kyagulanyi, nga balaga nti ono ly'essuubi lyokka ery'eggwanga Uganda, nga bakungiriza amagezi ge, nga bakungiriza obumalirivu bw'alina, ng'era bakungiriza n'omukisa omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gw'alina, ate n'obumalirivu bw'alina okubeera ng'atwala Uganda mu nsi empya. Nkugambye nti bonna baali tebanyoomebwa, bonna baali b'amaanyi, ate bonna baali bawulirwa. Naye nga bonna baavaayo ne bassa kimu nga nkuyege ne bagamba nti Kyagulanyi ekyamazima yasaanidde okubeera ng'adda mu ntebe y'eggwanga, okulitereeza, okuligogola, saako okuligolola. Awo General Museveni wamaze emyaka 40 nga wamulema okubeera ng'agolola. Njagala owuliriza ebigambo by'abasajja bano bakakensa, yadde nga bangi ku bo baafa, naye nga baafa boogedde amazima nti ekituufu Kyagulanyi si wa bulijjo. Bannayuganda twali tulina okubeera nga tumukwata ng'akalira n'okutuuka omusajja ono ng'akyusizza ensi yaffe. Njagala owulire ebigambo bino otunulire n'ebigenda mu maaso olwaleero nga Kyagulanyi afuuse ensonga mu nsi yonna. Abasajja baali baalagula dda, yadde nga baafa ebigambo byabwe binajjukirwanga. Ab'emukaaga oli ne Bobi Wine ate temwinawo nja muyita. The president akitegeere he has made Bobi Wine. Bobi Wine is an idea. Bobi Wine is not a person in this election. It is an idea. Agenda ku musajja Allah gwe yaleese. Mungu oba omwagala oba tomwagala gwe wakirisirika. Nze nga mpalampa. Mwali mumpuddeko nga muwalampa oyo. Ffe tumanyi okubala. Ffenna tugumira muli kyamaanyi gaaki tig'abantu nga tutambula. Wano waliwo politician akyasigadde mu ggwanga muno okujjako Bobi Wine. Teri. Kubanga Bobi Wine yabalema. Nabaga nti Bobi Wine alinga Lubaale. Bwatuuka. Lubaale okwata ebibugono bitwalya pasta n'abyokya. Oba omwokeza. Nga beekika batula nga bateekawo omulala. Embeera eno egenda kubattira bannabyabufuzi bonna baggweewo. Ave ku Kyagulanyi. Ave ku Kyagulanyi. Ave ku mwana omuto yeenoonyeza amakubo ge. Mmwe mwine engombe gamba we are leaders of tomorrow. Bwe tubalimba. But where is the tomorrow? Tomorrow is now. Okay. Unless the politics for Uganda, new blood. Omusaayi omupya, enkola empya. Okay. Enjogera empya. Abavubuka babaddewo nga tebalina akola ki? Tebalina gye baddukira. Tebalina gye baddukira. Nalabye abavubuka bavudde waffe ku kyalo Luhama balaba tebatambulanga nako. Bawulira ne gye basula nagenza okuddeeka mba okuziika nagyebali. Nga bazzewo what is going on? Tuva mu kyalenga. Tuva mu kyalenga. Badde tebamanyi Kampala. Gali buuza kyalenga kyeki. Tanti Bobi Wine. Allah. Who is he? Kyeti mukama waffe. Ruhama eri waffe lw'engoma. Yes. Ingamba ya Rabbi. Era ajja kubeera challenge number 1 owa Museveni. Oyo bamuyita Bobi Wine mulabe edduka. Mulabe edduka. Faba mwerijja mufe tukubuulira omuliro gwaliko. Gubumbujja gwokya gukwokya olunaku lwonna. Yes, okay, mu butongole nzikiriza nkulamuseko ina gy'osizidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe ku mukutu ogw'enkyukakyuka ogulwanira eddembe ly'omunauganda, nange omugezi nga bulijjo okubeera ng'ate nze ndiwe okutematema okutaggulula ensonga nga bwe zigenda mu maaso munda mu nnyaffe Uganda. Kawandwa bigambo Promax kakati no mukwano gwange tuba twolekedde. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuva ku lunaku lwe olusooka lwe yayingira ebyobufuzi eby'eggwanga Uganda, kakati no embeera yakyukira ddala. Abaali beeyita ab'amaanyi, abaali beeyita abayivu, abaali beeyita abaakabi, abaali beeyita ab'ebitiibwa, baprofesa, bonna baddokita,
Kakati abalimi n'ababodaboda bonna bakkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ekyamazima yagwanidde okubeera nga atukulembera mu lutabaalo olw'okukyusa n'okununula eggwanga Uganda. Okutuusa olunaku olwaleero, General Museveni yalowooza nti bigenda kumubeerera byangu, lwali lugenda kubeera lutemya lwa liiso okusaanyaawo Kyagulanyi, naye n'okutuusa olunaku olwaleero akyalwanagana naye ng'akozesezza ensimbi ey'omuwoomusolo, akozesezza amaanyi ga siteeti, akozesezza emmundu, akozesezza buli kyalina kyalaba ekiriwo ekyasobola okukozesa, naye omusajja akyalemye. Kaakati nno Kyagulanyi okubeera nga yayogerwako abo abasajja abaali ab'amaanyi, abaali abayivu, abaali bannaddiini, abaali abasajja ba intellectual bonna nga bakkiriza ekyamazima. Olutuukidde olunaku olwaleero yadde nga bonna baafa abasinga obungi, ebigambo byabwe tebyafa ttogge, amagezi gaabwe abasajja baagakozesa ne balaga ensi ekituufu, ne balaga ensi omutuufu, ne babalaga nti Kyagulanyi yalina okubeera ng'akwata omumuli ogw'okukyusa eggwanga Uganda. Kaakati ampuliriza, bano nga bamaze okukkiriza era ne boogera ne baatula n'ennimi zaabwe, ekyamazima tebaasemattuka. Kati abasajja abayivu be tulinawo abaasigalawo nga Yusufu Nsibambi okukozesa obwongo bwabwe okulaba nga Uganda efuna embeera eyeeyagaza, okulaba nga bannayuganda beeyagalira mu nsi yaabwe, okulaba nga Uganda efuna enkyukakyuka, ate bo batandise kubeera nga bakozesa amagezi gaabwe kubeera nga bateekawo embeera ey'okutwala Uganda mu bufuzi obwamusibira mu bbwa, mu bufuzi obwa famire rulu, mu bufuzi obwa dictatorship ewedde emirimu, era mu bufuzi obw'omwana n'omuzzukulu. Kati omusajja amanyikiddwa nga Yusufu Nsibambi abantu bavuddeyo ne bamutabukira, wabula etteeka lyaleeta ne gavumenti ya NRM lye babadde bakukusa okutwala mu paalamenti bayise, olw'abasuuziddwa abasajja bano bazzeeyo ne bakola ennongoosereza. Njagala owulirize nnyo ennongoosereza ezaakoleddwa mu tteeka lino, wabula ng'ate oluvannyuma lw'okukola ennongoosereza zino waliwo ennongoosereza empya abasajja bano ze baasonsese mu tteeka lino ezigenda okubeera nga ziyisibwa, nga nazo si nnambulukufu era nga nazo za kunyigiriza omuntu wa bulijjo era omuntu wa wansi. Kugambye nti abasajja bano etteeka lino baalikoppa mu mawanga aga Yuropu. Mu ggwanga erya Amerika balina etteeka lino, mu ggwanga erya Bungereza balina etteeka lino, mu ggwanga erya Italy, mu ggwanga erya Bufalansa ne mu ggwanga erya Germany n'amawanga amalala mangi nnyo. Naye ensi zino okubeera nga zirina etteeka nga lino nga bwe balyagala libeere, ogenda kuwulira bo engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Etteeka lino okubeera nga terikosa ekonome, etteeka lino okubeera nga terikosa muntu wa wansi, ate nga amateeka gano abasajja baagateekawo okubeera nga ensi zaabwe ekyamazima zisigala nga zinnaggwano ekyali ku ggwanga lya Uganda. Njagala owulirize ebigambo bino ebiri mu tteeka n'ebyo ebyaggiddwamu n'ebipya ebisonsekebwamu, ate otegeere nti Uganda tulina ekizibu ky'amaanyi nga General Museveni yapondoose ku tteeka lino, ate ne yeefuula atalyagala era ataliriiko, ate mu nkukutu baasonseseemu obuwaayiro obupya. Nti gavumenti kwayatire, gavumenti mu ngeri ya mpola mpola. Wulidde akazito kawulidde, kawulidde batugambye nti gavumenti kwayatire edits sovereignty bill, bali naawe obuntu bwe bagyemu. Yagambye waayi bantu bakambwe balina bwe bagyemu. Fresh amendments ku bill eno eziwerako zikoleddwa mu kaseera nga gavumenti esuubiddwa nga lisuubiddwa okuba nti liba tabled ku Lwokubiri wiiki ejja. Kati batugambye oluvannyuma lw'aba stakeholders okuwaayo endowooza zaabwe. Gavumenti egambye nti owaayi katubeekubye tugenda maaso n'okuba nti tweditinga. Amendments eziwerako zikoleddwa, waliwo obuwaayiro obuggiddwamu mu protection of sovereignty bill. Akaseera kano etteeka lino liri mu legal and defense committees eza paalamenti. Kaakati batugambye okusinziira ku biriwo eno controversial bill, yes, okusinza ku biriwo, was not withdrawn. Gavumenti yalivuddeko ekyaliriko oluvannyuma lw'okuwuliriza kumpi abantu bonna nga bagamba nti nedda. Bank of Uganda governor yennyini Michael Lating Ego yalikubye n'agamba nti nedda. Bannaddiini nga bagamba nti nedda.
oludda oluvuganya nga lugamba nti nedda kyenkana buli bwe babadde babuuza nti waayi ng'ali wakanya. Naawo tutegedde nti gavumenti egambye nti tetugenda kulijjawo ne waakiri. Instead General Ssaabawolereza wa gavumenti alina clauses ezimu obuwaayiro bwaggyemu naddala obusanze okuwakanyizibwa okw'amaanyi ddala. Gavumenti wabula tefudde kyenda egamba nti lijja olwokubiri, naye kale erina byeggyemu, ekoze revision. Komiti yamaliriza okuwulira ba stakeholders bonna, kati negamba nti kale katuggyemu ebimu. Mu bimu ku bye baggyemu wulira mu proposed changes eziggiddwamu kwayatire gavumenti era bweggyemu era banagenda odireeta walinga obusinga tebuliimu. Batugambye nti definition eya foreign agent, ani gwe bayita foreign agent ebamaze okulabika nti bagikakkanyizaamu to exclude Ugandan citizens from being classified as foreigners. Munnayuganda mu teeka liri eribaddewo nga tebanabadde kolamukko obumu tebanabujjamu, munnayuganda ali ebweru abadde ajja kuba forena. Ekyo bakijjeewo, ekyo bamaze okuba nti bakijjeewo, tebayinza kuddamu kuyita foreign agent. Ekyo bakijjeewo kibadde kiclassifyinga Ugandan citizens abali ebweru babeere ba forena. Ekyo bakijjeemu. Kati ne bagamba nti foreign agent agenda kubeera atya? Bagambye foreign agent ye muntu agenda okukola nga an agent, a person acting as an agent, representative or employee of a foreigner operating under their direction or control and receiving financial or subsidies from them. Si munnayuganda omuntu oyo akolanga. Munnayuganda ye yejeeredde akuba kajjeemu. Bannayuganda babadde beebuuza nti tubeera tutya mu Amerika, tubeera butwe e Buswedi, ng'ate eno gye tuli mu Amerika Bungereza batuyita bagwira, ate ne mu Uganda tubeera abagwira. Nedda gavumenti mulimba. Gavumenti ekyo ekijjeemu mu kawaayiro tutegedde nti banaagenda olitebolinga ku lwokubiri ng'ekyo tekiriimu at least. Kakati division endala ekoleddwa wano, akawaayiro namba 2 akabadde kagendereddwamu to expand the scope of regulated activities. Kati batugenda nti mu kawaayiro kano interests of a foreigner against Uganda's national interest as well as engagement in political activities wewuka wasigadde nga batunuulidde omuntu ayina byayagala okuyisaawo oba ebikwata ku ggwanga n'okwenyigira mu byobufuzi. Kati bagambye nti gwe bajja okulabika nti oba oliawo bagenda maaso n'okuba nti batunuulira ennyo mu kawaayiro ako namba 2. Awo kitegeeza nti babeera bongeddemukko bwongezi, bakoze edit. Omuntu yenna foreigner ne bamusanga nga yeeyingiza mu nsonga z'eggwanga, n'omuntu yenna eyeenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi zonna bajja kuba bamukwata mu kawaayiro namba 2 naye ng'oli foreigner okusinga. Kakati ne bagamba nti inclusion of political activity zigenda kuba ne inclusion of political activity raises potential implications for political organization. Ezo zigenda okuba nti zifuna ssente ebweru, wabula nti bajja kutunuulira nnyo ssente zino ezivudde ebweru za advancinga foreign interests at the expense of national priorities. Abo bagenda kusigala nga batunulawo nnyo. Kakati era tutegedde nti institution ezo zino wammanga zo bazivuddeko, bazigambye nti it's okay, musobola okusigala nga mufuna ssente. Institutions ze bavuddeko mwe muli Uganda Law Society, babagambye it is okay, musobola okusigala nga mufuna ssente okuva ebweru. Ba broadcasters nabo nti babatadde, ne entities endala eziri supervised by regulatory authorities z'eggwanga already. Ezo kasoba nga ogwa mugundi eyo bakutadde. Ekirala, health facilities, academic and research institutions ezo nayo bazivuddeko. Faith based organizations ez'eddiini
nga zigenda maaso n'okufuna ssente okuva ebweru strictly for licensed commercial or mission related purposes nga omuli health care delivery, bayambako mu byobulamu, research, okunoonyereza, education, ebyenjigiriza ne religious activities. Ezo nazo bazitadde kasaziba nga ziri licensed. Okitegedde, ezo nazo bazitadde. Kakati ne batuuka ku kya ssente wano, tutegedde nti era bagenze maaso n'okuleka nti bagambye nti amendments further clarify that unlawful financial inflows, sente ziva ebweru w'eggwanga, bano wammanga basonyiyiddwa, sente kasaziba nga ziva bweru mu tteeka lino, bano wammanga basonyiyiddwa, including foreign direct investments. Oleese sente oyagala kuzisiga wano tewali buzibu, yingiza sente. Ne batunuulira diaspora remittances, abantu abali ebweru abasindika sente kuno, abo nabo babalese okusinziira ku edits ezikoleddwa, revision akoleddwa, abo nabo bagambye nti atubaveeko diaspora remittances. Kakati trade financing, nga sente zigenda ku trade financing babalese, grants ne humanitarian assistance eziva ebweru nga zigenda kuyambako oba oliawo ku bantu abalina obuzibu mu kaseera akamu oba akalala. Kati ezo abo benkubuulidde will not fall under the restrictions of the bill, okujjako nga reasonably suspected to be linked to prohibited activities, okujjako nga bakuzudde nti sente ze z'oleeta zirina akakwate ku ebyo bye baaweze, awo nga bakuddira. Nekitegeeza nti abali ebweru abasindika sente ababadde beeraliikiridde ennyo ako mu bye bagenda okutebolinga ku nnaku olwokubiri, bagenze maaso n'okuba nti at least bakajjeemu, n'ebirala bingi ebigenze maaso n'okuba nti byeditingiddwa. Naye njagadde kubuulira ebyo, wawaddewo okutya naddala ku bannayuganda bali ebweru nti tetuddamu kusindika sente munnange okusinziira ku mawulire agaliwo. Okay, sofa embeera bwetyo bweri, katulinde ku lunaku olwokubiri ate tulabe paalamenti ey'eggwanga Uganda, omubaka Honorable Lopu Joel Ssenyonyi bw'anaayanja ensonga era bw'anaayongera okubeera ng'atemaatema biki ebiri mu tteeka lino munda. Kugambye nti waliwo amawulire ge tumaze okubeera nga tufuna nti waliwo obuwaayiro obupya ate obwateekeddwa mu tteeka lino oluvannyuma lw'okuggyamu obumu ku obwo bw'owulidde obwabadde mu tteeka lino. Jjukira nti etteeka lino Kasali amaze okubeera nga liyisibwamu amaaso abantu ba bulijjo n'ebitongole ssekinnoomu. Kaakati nno bwe ligenda mu paalamenti omulundi ogwokubiri, bayinza obutaddamu kufuna mukisa guddamu kulitunulamu, nga ku luno abaka ba paalamenti bokka be bagenda okubeera nga balwana ate okuggyamu obulumira obupya gavumenti bwesonseseemu, oba oliawo n'obwo obulumira gavumenti bweresseemu obuyinza okubeera nga bugiyamba okunyigiriza n'okuteeka ku nninga abantu ba bulijjo oba abantu bannayuganda, naddala abo abagenda okubeera nga bafuna omusimbi okuva ebweru w'eggwanga. Jjukira nti gavumenti ya NRM nakugambye nti kyetagetinga kyekibiina kya NUP obutaddamu okubeera nga bufuna munwe gwa nnusu okuva ebweru w'eggwanga, kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti ensimbi zino ezijja okuva mu bannayuganda abali ebweru nga ziyamba ku kitebe, ziyamba ku bafuutu soja, ziyamba ku basibe, kyongera momentum, kyongera emitima emigumu eri abasibe. N'agamba kanneebakeyo kasita famire yange abaana basoma, kanneebakeyo kasita famire yange abaana balya, kanneebakeyo kasita famire yange babapangisiza. Oba oliawo n'abamu nga Bobi Yanga famire ye bagizimbira n'ennyumba. Kati sente zino gavumenti ya Mwai Museveni zebadde teyagala kulaba nga NUP efuna, era ng'eyagala kulaba nga ekibiina kya NUP kyavuwala kibeerenga ebibiina ebirala birunkupe ebitalina babivujjirira na bannayuganda batafaayo ku bibiina ebyo, nga bamala dde okubeera nga bategeera nti bingi ku byo bijjuddemu abasajja n'abakazi enkwezenge ate ezikolegana ne dictator oba ne nakyemalira oba n'omusajja oyo atulugunya anyigiriza bannayuganda entakera. Kati ng'ensimbi zonna ezibadde zikuŋŋaanyizibwa okuva ebweru nga zijja mu kibiina kya NUP, gavumenti ya Mwai Museveni eyagala kulaba ng'eziba buli katuli mwe ziyita okubeera nga zigenda okuyamba ekibiina n'okubeera nga ate bakiremaza wakati mu byenfuna ebikikuumidde waggulu, okulaba nga baggulawo ebitebe. NUP neggulawo ekitebe ky'embalala, neggulawo ekitebe mu Busoga, neggulawo ekitebe mu Buganda. Bino byonna birumya NRM n'okugirabisa nga ye etaliiwo, n'okugirabisa nga ekibiina eky'abamafiya abajja okukola omusimbi mu bannayuganda ate bamale badduke nga bwe kyogerebwa entakera. Kakati nno awo we tuli,
etteeka obwaliro bungi obwaggiddwamu naye nkugambye nti waliwo ate obwasonsekeddwa mu tteeka lino bw'ojja ogenda maaso n'okubeera nga otegeera amawulire gaffe aganaabagaddako oba oliawo nga tumaze okubeera nga tufuna lisiti ey'obuwayiro obwo obupya ate obwasonsekeddwa mu tteeka lino. Ampuliriza ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda bingi nnyo, naye njagala nsooke nkutwaleko mu mawanga etteeka lino gye lyava owulire engeri gye beeyisaamu n'engeri gavumenti ya Mwami Museveni bwe yali erina okubeera ng'eteekawo embeera mu ggwanga Uganda okusobola okuyisa etteeka lino nga bwe yabadde eryagala. Njagala owulirize nnyo, omanye abasajja bano bagenda ebweru eyo bakoppayo ebintu ate ebitagasa muntu wa wansi, bakoppayo ebyo ebinyigiriza. Bwe balaba nga bwe bagenda ne bakoppa mu ggwanga erya Russia oba mu ggwanga erya China oba mu lya North Korea ne bakoppayo kye bakoppyeyo, bakoppayo bwannakyemalira, naye ate ne batakoppayo nguudo ziriyo, ne batakoppayo sisitimu y'amasomero, ne batakoppayo sisitimu ya byabulamu eriyo, wabula nga bo bakoppera ddala ebintu ebyo byotayinza koppa ku muntu kale oba oliawo gw'otenkana oba gw'otafaanagana. Kaakati njagala owuliriza nnyo omusajja ono nga nnyonnyola amawanga agalina etteeka lino agamu ku go ga Bulaaya, naye njagala owulirize nti abantu b'amawanga ago ekyamazima ebyenjigiriza bya bwereere. Tewali baweerera baana nga basinziira bweru w'amawanga ago, nti omuntu ampeereza sukulu fiizi w'abaana be ali Saudi Arabia, omuntu ampeereza ensimbi zino nzijanjabe maama we ali mu ggwanga lya UK. Nga ensi ziri zijjanjaba abantu baazo, ensi ziri zisomesa abantu baazo, ensi ziri bingi nnyo bye zikolera abantu baazo ebiyinza okubeera nga bibaviirako obuteegomba na kufuna nti omuntu ali bweru wa ggwanga akusindikira ssente otwale omuntu mu ddwaliro hawu ng'ate ne ambulensi weri ya bwereere munone ewaka paka mu ddwaliro ne bamujjanjabira ku bwereere, ne bamulabirira ku bwereere mu ddwaliro, ne bamuzza ewaka ku bwereere. Kati bino gavumenti ya Uganda singa enaabikola, amateeka nga gano ejja kutandika okubeera ng'egaleeta mu bantu. Njagala osooka owulirize ebigambo by'omusajja ono, bisanze nga bikulu nnyo kwe kusobola okubeera nga ate mbireeta naawe atambula naffe osobola okubeera ng'obiwulira, ate oluvannyuma tugende ewajja n'omuwozi Kayine Rugaba ampuliriza ebigambo si birungi nga n'ebyokero waliwo bwina azuuse. Omusajja ono nga yakaweebwa ekibonerezo kya kalabba, ate okutta abaana bano waliwo amawulire agafulumya ageewuunyisa agali ku musajja ono. Jjukira nti yavaayo n'ategeeza nti waliwo abaamutuma okukola ekikolwa kino naye teyaboogera. Kakati waliwo ebizuuse byetaaga okubeera ng'omanya. Omenyewo kakiyosiki k'omuntu mwabadde ajja school fees aweri omwana we, naye ng'ate gwe gavumenti tolina busobozi kuweerera mwana wono ng'ate eri gye wabikoppye kye bakola eri gye wabikoppye muzadde taweerera mwana, gavumenti ze ziweerera abaana eri, gavumenti zijjanjaba abantu baazo mu malwaliro. Eno abazadde boono gavumenti yebalabirira bana ne homuzi zaabwe, abazadde boono abakadde eno omwana gwolabirira kitaawo paka lwafa, gw'omuteekamu ssenenga omugulira eddagala. Eri gye wabikoppye gye wajja ekiwandiiko kye wakyusakyusiza eri gavumenti yerabirira abantu baayo abakadde babakolera n'ezihoomu. Okiwulidde abatalinamu asirizi. Eno badeni eri kuyamuzaala. Badeni tekoma nti olina okulabirira yakuzaala yekka ne buli gwe wazaala omusomesa bwamala ate agenda asavinga eggwanga lye. Gw'olina omusomesa paka gy'amalira, ate bwamala agenda asavinga eggwanga lye. Talina kusavinga gwe, asavinga ggwanga lye emyaka gyonna. Kati ate abeeribo bamuweerera ne bamusomesa kubanga agenda kusavinga ggwanga lye. Eno badeni wetwogerere ku muzadde, naye omuzadde ono y'omu yalina n'okunoonya shereta. Yalina okunoonya shereta. Shereta e Bulaaya abantu si be bakwata amatafaali. Geza nganze mu Amerika gye mmanyi ennyo, abantu si be bakwata amatafaali ne basoma omusingi ne beezimbira ennyumba. Enkonomi y'eri esobozesa okuwa banka
ekugulira ennyumba n'egigula mu kitongole ekigizimba gwe kyoprovinga kyokka obukakafu bw'oleeta nti oyina good credit etandikira mu bwongo nti weeyisa bulungi oyina financial discipline bwe bakuwola amabanja ogasasula okusinzira ku nfunayo nakino byebaga nti ano oli bamuwola 13,000 credit card 13,000 yagimanaginga bulungi nolwekyo alina discipline alina empisa ennungi ekyo bakulaba nga bakuwa 3 waziza bakuwa 5 wasasula nonzimalayo wadde gyali myaka 5 bwe bakuwola akasambu wakasasula mu myaka bwegiti nga olwo kitegeeza okwalifayinze banka okugulira ennyumba ne bagamba iyo tugikugulidde ojja gisasulira mu myaka 3 abatuuze b'omu America abatuuze b'e Bulaayi byebayitamu bye tukopa ebiwandiiko bye tukola copy and paste tebeezimbira mayumba bagabazimbira aki gavumenti ne banka zaali n'ebitongole bizimba bagazimba bwe bamala ne bagamba yiyo gigule kibayito gigula yekoppe Uganda tewali akopa nyumba tewali Uganda byakwetakulira Uganda gwe wetandikako era eri e Bulaaya eri etteeka ly'owulidde erigamba nti ogiyingira balina kusooka kakasanga yawedde wangi kiri applicable nyera kikola lot of sense bagizimbye yawedde esi bazitaddemu esimu ezibagizimbidde ku standards air condition mweri enkuba egundi obunyogo winter bwejja enyumba nge oteekako bute switch ng'ebuguma yonna omusana bwe gwakenya ebuguma lingi teekako switch nga yonna ennyogoga nga bw'ogyetaaga era tolina bw'ogiyingira ng'ebyo tebiriimu e Bulaaya gye wakopya etteeka eryo copy and paste naye tegeera nti oli wagenda ogisula musi yagizimbye bagimukopye banka yagimugulidde kiwulidde waliyo enabling environment gavumenti gyeteekawo mu economy owulidde kakati ate ekirala nga n'oluguudo kweri nalwo olulungi nnyo watuukika oluguudo kwe bagitadde watuukika naye kati Uganda amasannyalaze gyegali amasannyalaze gyegali n'amazzi gyegali n'enguudo ne service nezituuka naye manyi buli lwogamba kambuukire baaba waabuukidde ogwa mu kinnya ate n'omenyeka kubanga kati ate gwalitaddemu ne common sense n'osooka n'obuuza naye kino kyemmenya nga nkimenya eno mu ghetto gye sitereezanga mu ghetto ewatali luguudo lugendayo mu ghetto ewali emyala nga omuntu alina kusooka myala mu ghetto obulamu bwayo buzibu nnyo kwegamba nange siteekangayo services lwaki ntandikidde kukumenya tolabanga gwe n'oli gw'omenya mwena mukyafaanagana naawe byoteeka okukola tonnabikola okiwulidde kati abantu balageko nti oli fair wakiri gwe paati yo gitereeze naye naawe tonnagikola ate tewali akunenya nnyo kuba buli lwe twagala okunenya ne tujjukira nti kayinkonome katono ti n'amasomero abaana gye basomera agago gennyini gatunulanga bwe gaagala pulaani gagenda kugwa kitali eri Bulaaya yewabikopye eri gyewabikopye enforcement eyo buli muntu agamba tiika kola maboti kubanga sokola essomero buli fani essomero lyennyini nnyini ddungi abaana bwe basomera ate lwaki akayumba ate musula abaana bonna tebamulaga naye ne bamala bagwa essomero lya gavumenti eriri eri saidi zewaffe ne balikulaga wano wekwata onogambe kati bano abamenya bannaabwe babaagazaaki abamenya bannaabwe beetaaga kumenya nabo beetaaga kumenya ogiwulidde kakati ye challenge we bane mu lusaasire tetwagala kusoundinga nga abakolokota naye tugezaako bagamba lwaki tetubalansinze ebintu byaffe ate ffenna ne tukkiriza nti sipiidi kwe tuba tutambulira tugisalewo tusalewo sipiidi kwe tutambulira tuleme kulowooza nti omutuuze ono ate atalina ssente atalina na musolo gwakuŋŋaanya ku bantu atalina na grant zafuna kuva mu World Bank nti ye yalibadde n'ekintu ekirungi ennyo ng'ate ffe gavumenti abali omugagga w'okukyalo gavumenti kati ffe ba gavumenti ffe mugagga w'okukyalo kati omugagga w'okukyalo gwe naawe byoteekwa okukola tonnabikola gavumenti ye mugagga w'okukyalo naye byoteekwa okukola tonnabikola bitereeza naawe ekyetetenkanya bwetetenkanya naawe lero bakubuuza lwaki ekyo kyaliwo ekityo ng'ogaba ne kayinkonome kakyali oluguudo lwaki lukyali mu mbeera eyo ng'ogaba ne kayinkonome kakyali kakati nno embeera bwetyo bweri nti gavumenti ya mwami Museveni emyaka 40 gy'emaze mu buyinza lwegenda e Bulaaya eyo oba abantu baayo
bakopayo ekyamazima ebintu ate bayinza okulowooza nti bwe banaabiteeka wano birungi nga tetuganye nti birungi, naye ate situation gye babireeteramu nabo enkola yaabwe y'emirimu ekyamazima nga tebakkirizisa kuteeka enforcement ezo ku bannayuganda, nti ojja kugaana munnayuganda okumuweereza ssente okuva ebweru ez'okumujjanjabira mukadde we, ate nga mu ddwaliro alina kutwalayo ssente z'atalina, ng'okumukwatako alina kusooka kuwa ssente, naye ng'ate gye wakikoppye bo bajjanjaba abantu baabwe, basomesa abaana baabwe, enguudo bazibakolera, amasannyalaze, kwegamba ng'ebintu byanjawulo nnyo n'ebiri wano mu Uganda oyagala okuteeka amateeka ate agali eri. Sooka okole ebiri eri olyoke ojje okoppa amateeka agali eri ogaleete munda mu ggwanga Uganda nga tewali akunenyezza. Ekyamazima oyimire ku magulu gabiri ogambe saagala kayumba nakamu ku kkubo, ng'ekyamazima akayumba ako okajjawo ak'omuntu mwasula, naye ng'osobola omuteerawo enju ey'okusasula kibanja mpola ate nga n'ekonomi egenda mukkiriza okusasula enju eyo, kubanga Idi Amin yalekawo amayumba bwe mpulira, naye ago amayumba kigambibwa nti gaatundibwa. Kakati lwaki embeera bw'eti ejja ku bannayuganda nti abasajja n'abakazi abali mu buyinza bo bazuuka buzuukusi ne bagamba katukole kino ate nga tekijjamu ekyo bo kye bakoze munda mu ggwanga erya Uganda. Kale nno ebigambo ebyo mbisanze nga bikulu nnyo okubikuwa, naddala gwe ali eyo ali mu gavumenti ya Mwai Museveni anaafuna akatambi kano. Ekyamazima mwekuwe mu ttooki mutunuulire embeera gye mutadde mu bannayuganda ate n'ebikolwa bye mukola ku bannayuganda. Mwekuwe mu ttooki nga mwe abakulembeze mulabe ki kye mukoze okulaba nga embeera gye mwagala okuteeka ku Uganda emiitinga ne standards ze mwagala zibeere mu nsi yaffe. Yes, ampuliriza nakugambye nti waliwo okutya, waliwo obunkenke munda mu bitongole ebyabakwata mundu oba mu bitongole ebya security, UPDF, poliisi saako ne bakwata mundu bonna nga General Museveni ayolekedde okubeera nga ate yeerayiza nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano, era nga poliisi emaze dde okubeera nga etulaga nti yatandise dde okubeera nga eyola abavubuka mu Kampala, nga poliisi eno egamba nti bano baziba misango, bamenyi b'amateeka, era bazze nga bakola ebikolobero bingi nnyo ku bannayuganda munda mu Kampala n'emiriraano. Njagala owulirize nnyo, poliisi yamaze dde okubeera nga eraga akatambi nga yakutte abavubuka abasoba mu 6 n'ekwata abavubuka abasoba mu 100, kati nga n'olunaku olwaleero ekyagenda mu maaso n'ebikwekoto eby'okukwata abavubuka. Kakati amawulire gamaze okubeera nga gafuluma mu bisenge bya Waka nga galaga ekiri emabega w'okukwatibwa kw'abavubuka bano, era nga bagamba nti waliwo obunkenke n'okutya General Museveni bw'alina nga bulaga nti ono alowooza nti ayinza okulemesebwa okubeera nga yeerayiza ng'ennaku z'omwezi 12. Njagala osooka owuliriza ebigambo bino bwe tubivaamu tulyoke twolekere ewa Okero, saako ne mu misinde egyabadde egya General Moses Kainerugaba waliwo ebyama ebivuddeyo ne wiina ayongedde okubeera nga atiisa General Museveni, ng'omusajja emisinde gyayongedde okubeera nga gimulabisa saako n'okubeera nga tegimwanika obutayagalwa munda mu ggwanga Uganda. Sekiritala ati eno egende eri abazadde mu Buganda region ng'olina omwana obuwala n'omwana obulenzi. Waliwo ekiwamba bavubuka. Ekiwamba bavubuka bano kiri mirundi ebiri. Ekisookera ddala, gavumenti yabasibira mu bbwa beekengera nti bayinza obutalayira nga 12 beekengera nti wayinza okuwa okwekalakasa omwange nga 12 ng'era bayinza okulidinga okwekalakasa kuno bavubuka. Kati bakikola emirundi ebiri, bagenda mu bitundu byonna ne bakwata abavubuka ne babatikka mu baasi muno ne babatwala babayiwa mu makomera. So ebyo bikweto ebimulemu ebya poliisi byeri mu kukola n'amagye. Ebikwekoto si byakuba nti banoonya babbi ba busimu, no, bali mu kukwata abavubuka bo bakendeeza mu ghetto mbu bayina intelligence bagamba nti wagenda kubeera okwekalakaasa nga Museveni tannalayo bayinza obutalayira. So nyongera obategeeza abazadde mutegeeza abaana bammwe ebikweketo bigenda mu maaso si byababbi, tebanoonya babbi, bagezaako kukendeeza namba y'abavubuka balooza abavubuka basobola okuyimirira ne bagaana Museveni okulayira. So y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri ey'ekonomiko. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Maneetaase
nze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kakati embeera mukwano gwange bwetyo bweri amawulire nago tetuyinza kubeera nga tugabuusa maaso okuyoola abavubuka entakera okubakwata n'okubaggalira ekyamazima kirabika nga kisuseemu ennaku zino naye ng'amawulire ago olina okubeera nga omuvubuka osobola okubeera nga naawe ogatunulamu n'obeera nga ate weekuma mu kaseera nga kano akakazigizigi akaseera akazibu ddala n'obeera nga totambulatambula kireereesi n'obeera ng'obeera ku mulimu gwo olumala omulimu gwo ekyamazima waakiri abasajja banaakujja waka nga n'obujulizi nga n'abantu bwe bategedde nti bakujja waka naye okusanga ng'oleereeta ate ne bakukwata ne bakuyoola nga n'ensi temanyi nga n'abantu bo tebamanyi ekyamazima kibeera kya bulabe ddala. Kakati amawulire ago tulina okubeera nga tetugongerayo n'okugasaasanya ensi eyongere okubeera nga etegeera obubadi bw'abasajja bano n'ebiri emabega waabo abakwatibwa oba abayoolebwa entakera munda mu ggwanga erya Uganda. Jjukira poliisi yo eyisa buyisa kiwandiiko ku mitimbagano nakubeera nga bavayo ne beewaana nga bwe baakutte 6, bwe baakutte 7, bwe baakutte 10, bwe baakutte 2. Kale nno ng'ekyamazima abavubuka bangi nnyo abakwatibwa ng'ate emisango tegiriiwo gye bakwasiza oba oliawo nga n'abamu babasanze basajja battu ne bakazi battu nga bagenda ku mirimu gyabwe. Kakati ebyomusajja amanyikiddwa nga General Moses Kainerugaba eby'emisinde egyaddukiddwa byongedde okubeera ng'ono ate bimuswaliza ddala n'okuvaayo okwewaana nti bano bakuŋŋaanyiza akawumbi bwina amaze okubeera ng'afuluma ng'alaga nti akawumbi k'ensimbi nga bakakuŋŋaanyiza mu misinde gye General Moses Kainerugaba abasajja abagagga b'alina abasajja ebikonge by'alina bonna kiba kitegeeza nti bano tebamulabamuko abuntu era n'enteekateeka ekyamazima zongera okulaga nti ono ensi Uganda ekyamazima temwagalangako abasajja beesiba bwesibi ku bannayuganda okusinziira ku nsimbi ezisoloozebwa mu lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka ate nga n'ensimbi zino tezibeeramu mukono gwa gavumenti nga ye General Moses Kainerugaba yatuuse n'okubeera nga ajjayo n'amaanyi n'agamba ataasangibweyo era ataabeeko na kyakontributinga nga wa gavumenti kagenda kubeera nga kamujjuutuka. Kati omusajja n'akuŋŋaanya akawumbi kamu waliwo bwino gwempulidde gwenjagala naawe olabeko alaga nti abasajja ekyamazima banafu nnyo ensi Uganda ekyamazima tebaagalangako. Bwe tuva mu bigambo bino tugendagenda ewa Kanso Erias Ruhimbazi Nalukoola atulage butya omusajja Okero ekibonerezo kino bwe kyamusaliddwa ate nga nagambye nti akalaba ajjukira kaali kagibwawo mu 2005 era lwe kaakoma okubeera nga kakola. Kakati lwaki Okero ate bamusalira kalabba era na nsonga ki eri emabega w'Okero okubeera nga yasaliddwa akalabba? Waliwo ebizuuse byenjagala owulire nga tuvudde mu bwino akwatagana n'emisinde egy'omukulu Generality wabulwa omusajja eyita CDF. First son bw'aba asobola okuteekateeka birthday run n'afuna akawumbi kamu temuzoogeranga mutyenga okuswala. Kansala bw'anaateekateeka ye munaagamba ki? Just 1 billion ezo tebazoogera. First son namwe bantu mmwe lwaki muswaza omusajja bwe muti? Siba kawumbi kanini sebo. First son anasobola okufuga eggwanga oyo ng'emisinde gye bwe gibeerawo kawumbi ke kavaamu kokka bwe kati. First son katosobola kuzitowa biliyoni 10 mu birthday run biveeko. Okitegedde? Akawumbi Ssaabasajja Kabaka ateekateeka mu gundi y'e Masaka. Agwe bajje bagambe nti birthday ya Ssaabasajja Kabaka birthday run egenda kubeera mu ssaza ly'e Masaka mokka. Mu ssaza ly'e Masaka eri limu lyokka bajja kuleetera akawumbi e Mmengo. Okitegedde? Abantu baleeta oluwalo ne baleeta oluwalo okuva mu magombolola gaabwe masaza gaabwe ne baleeta biliyoni 22 biliyoni 4 e Mmengo. Kakati gwe n'oteekateeka birthday run ya next president n'ofuna akawumbi ali ne mukoogera mwani gaye twafunye sente nnyingi nnyo ne mukomaawo. Nzera ndageza ku gundi ya mukwano gwange Franka nendaba nga batimbye akawumbi neŋŋamba Katonda wange mayanja just one car just one ambulance gye mwaleese gye mwasonze mu birthday run ya next president
Just one ambulance gimwasonze mu birthday run. Wallahi mwakoze mubezo sente mwalete muzogera kusula musajja. Waliwo yangambia nti mwavudde mukawombe nezo zibatadde muzabadde mmeka. Anti kyenkugamba teba mwandigambye twafunye sente embitirivu nnyo ziringa bugulu bwa gongolo ne mukomaawo. Okitegedde abantu baddewo ne bafuna omulaalo ogunadduka emisinde emirala. Naye ani agenda okuddamu okudduka. Ekyomusomo mungi abantu tebagidduse kubanga bw'ogamba nti nno birthday run yavuddemu kawumbi nga tenti eyaba VIP yabaddemu basidiru. Yabaddemu basidiru mwabaddemu bahamu bagagga kwagala nayo nange etuddaawo baminisita batudde basipiika nga batudde mu VVVIP ne mubijjamu kawumbi. Ako kabadde ka sebo kanene akawumbi singa sediru ye yakawadde just a one person obanga business ze okitegeera sediru Rupareria group of company nga yawadde akawumbi ekyo kyandibadde beta. Naye bwe mwegasse jeno ng'asonze sediru ng'asonze speaker ng'asonze omwogezi w'amagye ng'asonze omwogezi wa polisi ng'asonze n'ebikonge bina mu UPDF nebisonda ne mufuna akawumbi bilioni namba 7 bilioni mwende musonda okujja kakati munnamme bw'anaalwala nga yeetaaga mumusondere muzamusondera mmeka bwebanga ku birthday run ya musajja mukulu nga mwasonze akawumbi aka kamubwe kati memba wame bw'anaalwala munasobola osonda milioni 10,000 so birthday sente zandivuddemu naye abaategesi balina buzibu yino muhoozi alina ekizibu era nze nsirwa nkimugamba nti abantu beyafulontinga bafrontline be bakyawe bayaaye osegedde talina basmart politician bookebera ng'engalo zaabwe enki ntukuvu bonna bayaaye gwe mbakumenyere totya kukubwa emiggo mbakumenyere kuba bamafiya omugamba koti kabanda nekiwakanya mbamanyi okitegeera kati bonna abakulembedde abali ku front line bwe bati bayaaye tekyali asobola kumobilizing abantu ne bajja okitegeera ekyokubiri abantu bakirabanga UPDF yebeeteeseteese ekintu ate buli bwe balabanga UPDF yeeteeseteese balabira ddala bannamagye abayingira mu byobufuzi ate mwe mbadde mujja mubakuba kibooka eri mwe mukuba abaana babwe kibooka ate mwe muteeseteese emisinde era reason why omusajja yampeereza ekifaananyi kiikino nga ku front yonna okiraba babale kyambalo kyaki ekiri munda ekyo kati gino emisinde tegyaba lijja gino muhoozi ab'ebyokwerinda badde bakolamu ku fiiziko badde baludde okuddukamu ate ne mugenda mukola ensobi ne mutabajjaamu byambalo badde balina okutuuka ekkololo nga buli ajja nga wabyakwerinda si AI nze bano abaana babimpeereza bano abaana se just not AI si AI sebo kati badde mulina okukola ekintu kimu bandituuse ekkololo nga bwojja ngaoli wabyakwerinda jjamu yunifoomu yo n'enkofiirayo wali ontekedde teekako ki teekako ekyambalo kyaffe ogende mu misinde kati mwe mwagobya abantu omukazi omutunzi w'ennyanya asobola okudduka ne wa UPDF bene berindana bwe bati mwe mwabagobye ne mufuna abantu 205 atuula mu ntebe y'obwa pulezidenti talina buyinza kuwa biragiro sigaddamuzi mutuulewa baguwulirirewa bwetengereze bwesigeddamuzi bulina okusigala nga bwe buli yeri doctrine gye nagambye gye tuyita separation of powers buli omu alina byakola demands tatasena buugi ku ssomero kakati ekirala ensala ebadde omulamuzi alina ebbeetu bw'awuliriza n'azuula nti ddala ono yazza omusango okuzuula omuntu nti akoze obutemu wateekwa okubaawo ebirungo 4 ebikakasiddwa wateekwa okubaawo omuntu eyattiddwa eyamusse yabadde amenya mateeka eyamusse yabadde n'ekiruubirirwa ky'okumutta ono gwe baleese mu kkooti
ye yasse ekiruubirirwa ky'okutta kikulu otegeera otya yasazeewa ebyo byonna okuva omulamuzi watandise byonna mbigoberedde omukazi ng'abinyonnyola nti awo nkizudde kyaliwo ekityo kyali kituufu bwe guba gukusse mu vyo omusango nga guno mu biseera biri ebyasooka omuntu asingisiddwa omusango gw'obutemu kyabanga kyabuwaze nga kooti erina kumuwanika kalabba oba kulagira attibwe omusango gwa Susan Kigula ogwa 29 kooti ensukkulumu yataputa n'egamba nti si kyabuwaze okubanga muntu asingisiddwa omusango gw'obutemu awanikibwa kalabba naye omulamuzi aguwulidde wa ddembe okuwa ekibonerezo ekyo ye yasalawo singa wabaawo ensonga ezimumatiza lwaki omuntu ono tasaanye kuttibwa ensonga nga okubanga aliyolesezza obwetoowaze n'okwetonda n'okwejjusa nti kino kye yakoze kikyamu obanga ddala tazzanga misango giringa gino n'ebiringa ebyo kooti esobola okugamba nti kabamu ekibonerezo ekiri wansi w'okukola ki w'okuttibwa n'ekirala singa aba asingisiddwa omusango ngwegwo ayina ebbeetu okujulira asobola okujulira ng'agamba tegunsinga oba asobola okujulira ng'agamba ekibonerezo kinene nnyo oba asobola okujulira ku byombi ekyokusatu singa yalagiddwa attibwe olw'okutta abalala tattibwa mu bbanga lya myaka 3 mu musango gwa Susan Kigula kooti ensukkulu mu Supreme Court yasala n'egamba nti omuntu oyo aba takyattiddwa wabula asobola okusibibwa ebbanga ly'obulamu bwe lyonna erisigaddeyo kooti yataputa n'egamba nti omuntu okulwisaawo okuttibwa nga kooti eragidde attibwe abanga atulugunyiziddwa otulugunyizaani eyasaliddwa okuttibwa naye aba atulugunyizibwa anti buli kaseera abeera alowooza oba leero bankimye oba leero naye olwo aba atya kyeyatuusa kuba n'abakitya oba oliawo ekirala ekyokujulira nkigambye ayina ebbeetu okujulira mu bbanga lya nnaku 14 okuva ensala lwekoleddwa akati kinyagala okumanya munamateeka omulamuzi asumye judgment naga kankomeo ku 9 mpe sentence najja nawuliriza prosecution mugamba ki ne defense mugamba ki nabuuza n'omwami ani okero ina kyogamba ina agasa ina kingamba tewetonda ndondoraga kwetonda nti nedda kakati omulamuzi bwaba wadawa sente zagambye musajja muzibu nnyo no teyasobole na kwetondera abantu tayolesezza he was not remorseful kakati kyembuuza omulamuzi ensala yazze tagiwandiise singa okero yeetonze yandiwandiise 35 years oba 50 kubanga yatusuubiza nti kajja asome ensala what if okero had been remorseful ensala nkutegedde ebintu ebibiri byanjawulo okusingisibwa omusango kimu ate n'okuweebwa ekibonerezo kyakubiri leero basobola okusingisa omusango waliwo omusango gwakaggwa nga gwo si munene kwenkana ogwo ogweyali minisita gwe bayita Agnes Nandutu bamusingisa leero nabamuzaayo ne bamukomyawo enkeera waalwo ne balyoka bamusalira ekibonerezo nga tebannabakuwa kibonerezo basooka kuwa mukisa oyogere ebyo ebikuleetera okuba ng'osaanye ono bagumuwadde bagumuwadde nange busula kyakugamba nti ono yazze kusoma judgment ng'eyamazidde okuwandiikibwa ne bwe yandagambye neetona judgment yandigikyusiza bw'abuuza oba ayinawo kyagamba kiba kitegeeza nti wakyaliwo omwaganyi kusuwa yabadde amulaba nga judgment ekyo kiriwo naye ng'ensonga eri bw'akomawo nga tannaba kuwa kye bayita abawo omukisa awo omukisa ono omuwaabi n'agamba oyo omusajja mubi nnyo bwati tasaanye kukola ki kuddibwamu olwo naye ne bamuwa omukisa bingi bye boogera awo oli ayinza n'ogamba ndi bwa mugaso nnyo eri ensi eno ndi musajja mukozi bwe nti nyimirizaawo bino nina abaana bwe bati nina bino ebyo byonna oba olina ebbeeto byogera ekirala nejjusa byonna ebyo babyogera naye kati ono okugaana okuwenenya naki ndembere naye ayinza okuba ng'agamba nti omusango tegunsinga era kyogera kyosirika yogera nti tegunsinga ono yakumusingisizza dda
oba ogenda kugenda ku kooti ekola ki singako eddako kuba bw'ogamba ono bw'aba gukusingisiza ate nga wagambye nti tegukusinga kati n'omala n'ogamba nti nejjusa nnyo ku kye nakola ontegedde oba oyongedde okukakasa nti gukola ki gukusinga kati olumu kyava agaana n'ajulira buki bujulizi. Museveni ki ekyamubagula abeere interested mu kutta abaana abato? Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti ene badde president. Omusajja oyo Kalibutemu bulijjo anoonya president kwagenda okusinziira okutta Besigye. N'olwekyo nsaba ompulirize. Njagala okubategeeza bannansi nti ebintu ebikulemberwamu bannakyemalira ba Africa obyekengera nnyo bw'obiraba. Omusango guno abantu beebuuza lwaki guno mu gyonna nga Kalibutemu ye kennyini Yoweri Kaguta Museveni kanywa omusaayi yajja mu buyinza nga jatta abantu. Why was he recited? Lwaki bali bamwogerako nti ali interested nnyo mu musango guno? Ate weewaawo nga yazaala n'omwana kanywa musaayi the generali akulira amagye ga Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Ensi yonna yeebuuza nti Onyumu yattabana era agwana kufa era buli omu agumusalira ne bataali gumusalidde. Naye ensi yonna yeebuuza nti kanywa musaayi ow'emyaka 8 ye akalabba akake kajja ddi. Sikugamba nti nze nnyina okukamusalira. Wabula ebikolwa byakoze nga ne mu kujja kwe yatugamba nti ayina entaana z'amanya 30 ezijjudde abantu kye beebuuza nti ate ye ono mutabani we avunaanibwa emisango akuba abantu bo mu Sudaani atta abantu e Congo mu Uganda abatta n'abatwitinga nako nti nakatta 22 owa 23. Ekintu kye bayita premeditated kitegeeza weetegese nga Christopher Onyumu gumukamuvinga naawe obadde wagumusalira dda ogw'okutta abantu. Ensi eyina ebibuuzo ebikulu naye ebyo si nsonga. Nyina ekindeesa olunaku olwaleero ekitansanyudde mu nsala ya musango nti omulamuzi Lady Justice omukyala Komuhangi Alice Kawuka ayina ensonga gy'abikkiridde mu musango nga nze bulijjo gye nninda. Ekisooka njagala okubakakasa nammwe bannayuganda ekirungi mulina obudde obumala mugende mwetegereze buli kimu okuva musango lwe gwatandika. Ekintu ekibadde kirina okubanga kyekisinga obukulu mu musango ye mulamuzi abadde mu musango guno okusobola ogwintarogatinga okumanya abantu Christopher Okello Onyumu kanywa musaayi Kalibutemu abantu be yali ayogerako nti baamukaka. Kakati ebintu bino kambikuyitiremu nyina n'obujulizi bwabyo. Basabo ne bannyabo Okello Christopher Onyumu omutemu agamba era ayina bye yayogera ng'aweereddwa omukisa okwewozaako nti omusango guno yagukola kituufu yagukola naye waliwo abaagumutuma. Bw'oba obadde nga bino ebintu tobiwuliriza mu maaso awo nja kuzannyina n'obutambi. Christopher Okello Onyumu agamba nti waliwo abantu abavuganga emmotoka empya state of the art muye mu bujulizi bwe bwennyini yaboogerako nti abantu bano babanga ne radio call era eventually newankubadde ebigambo bye mu state byalimu yali abirumaaluma akaseera kamutuukirira nga kirabika mweraliikirivu mu kooti yayagala okubyogera era yabisiinyaako. Njagala oddeyo obyetegereze. Omulamuzi afubye okwanguyiriza saako n'okubikkirira ekikolwa kya Christopher Onyumu kye yayogerako abikkirira abantu abo Onyumu bayogerako be baani. Okello Christopher Onyumu bwe yaweebwa omukisa annyonnyole kiki ekyamuleetera era ekyamubagula okugenda okutta abaana b'abandi. Yagamba yayina mu lulimi oluzungu mulabika temwakiwulira adversaries abantu abamuteekako pressure. Bano nga bamusaba ababbira ebbanka ne bamusaba abeeko ekikolwa kyakola. Kwegamba balonda kandidate waabwe nga balina kye bagoba. Wengenda okumalirako programu yange eno nga nkubuulira nti omusajja oyo namukadde Kalibutemu nga yajja mu buyinza nga ate mulabantu kubanga eruweero sigamba nti bijanjalo biyatta nga nakati emyaka 4 gyamaze mu buyinza buli lunaku waliwo omuntu afa mu ggwanga lya Uganda. Ayina obukodyo bungi newe ngenda okumalira programu eno ng'otegedde nti kino ekintu kyali kibale kansooke nkubuulire. Bwe nali mpuliriza ab'ekitongole ky'abannamateeka mu ggwanga lya Uganda ngenda kwotinga ow'ekitiibwa President wa Uganda Law Society ayitibwa Isaac Kimaze Ssemakadde. Programu eyo nagibazannyira ataagiraba genda oginoonya oba njagizza mu Luganda kubanga yali mu Luzungu nti no kakati Ssenkagale wa CID nga yakulira okunoonyereza ku misango afande omusajja omusirikale Magambo
nti magambo yagamba aba Uganda Law Society nti temugenda kuyimiriza musango. Bano baali bagamba nti enkola gye bakozemu omusango guno emenya mateeka. Kakati magambo ekimu ku bigambo nga nkikwotinga mu bigambo bya President wa Uganda Law Society yabagamba nti guno omusango mu bigambo by'amagambo yennyini the chief investigator the CID boss in the Republic of Uganda yagamba Ssemakadde ne banne bwe baali batwala ekiwandiiko nti omusango guno temutankalanya kooti tujja basiba Museveni agulinamu interest. Byali bigambo bya Uganda Law Society. Basebo ne bannyabo njagala nkubuuze. Bantu bangi bafa Museveni n'awaana era n'atikkira mutabani w'emidaali. Namwebaza weebale kubatta nga abasinga babakuba babasanze tebalina na kye bakoze nga tebasse muntu yenna. Kiki ekyabagula CID boss w'eggwanga lya Uganda? Avemu ekigambo ng'akigamba aba Uganda Law Society mujjukire bano bannamateeka they are the head of the bar. Ate bo bennyini bali mu kukola butaweera okukomyawo enfuga ey'amateeka. Ekiwayi kyabwe kiyitibwa Uganda Law Society Radical New Bar. Bagamba nti Museveni alina interest mu musango guno temugukyankalanya. Olunaku olw'enkeera baali batwala ekiwandiiko kyabwe ekiyimiriza omulamuzi ku bigenda mu maaso byonna byakola basanga amagye na poliisi ne babagamba temujja kuyingirayo. Mbuuza gwe alaba ng'era osengejja ng'era obadde ogoberera. Why would Museveni be interested in that nga mutabani wajja atta abantu buli lunaku bwamuwolereza? Mukitegeere nti ekigambo mutabani we sitegeeza family member. I'm talking about omwana gwe yakwasa obwakamandati bwa UPDF aliko ebiwandiiko bya United Nations ebyafuluma omwaka guno gwennyini n'omwaka oguwedde saako n'ebiwandiiko byonna ebize bifuluma okuva lwe baamukwasa obwakamanda mutwale n'egattano byonna ebyali South Sudan ebibadde Congo n'ebyali wano ewaffe Kalamojja nti yatta abantu n'agenda n'atwetenga Abakalamojja nk'oyo batta mujje munneetondere Abasudani mujje munneetondere mundeetere n'ente mumpe n'omukazi n'ebisigadde nga bw'abyogera. Museveni ki ekyamubagula abeere interested mu kutta abaana abato. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti eno ebadde president. Omusajja oyo Kalibutemu bulijjo anoonya president kwagenda okusinziira okutta Besigye. Bwe muba mubadde temukimanyi alumiriza Besigye mbu yamukolera enkwe z'okwagala okumutta. Omanyi bagamba waliwo olugero lw'Abaganda lwe bagamba nti kyenkola munnange saagala bakinkole. Kyenkola munnange saagala bakinkole olugero bwe lutyo bwe lutambula. Famire eyo ejjuddemu abantu babiri bemmanyi nga bo bw'obeetegereza n'ebikolwa byabwe byonna babadde batemu nnyo. Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba boogerwako buli wamu. Ebikolwa eby'obutemu byonna ebize birabikako mu Uganda bw'obitresinga birina footmarks z'abasajja abo ababiri. Why would Museveni be interested? Era n'afuba afeeyo nnyo akomye ne bannamateeka abaali bagenda omuwabula nti ky'ogenda okukola si kituufu. Bannamateeka baali tebagamba nti nno omusango tegulina kuwozebwa. Era baali tebagamba nti Onyumu ekyo yakola matabuta tewali akikkiriza. Nze naawe ne bali abaali bakiwakanya bannamateeka kye baali basaba nti muteekewo ekkooti egendera mu mateeka amatuufu etijja okusalira omuntu omusango nga buli omu ategedde wabula Museveni ye n'akyeyingiza mu first of all ng'akyagaza supeedi. Kakati gye buva ne gye bulaga abaana bammwe bwe baabatta mukyewuunyise nti abafeera abeetoolodde Museveni bo balaba bizinensi mwe mukaabira baana bo balaba bizinensi era nkikuwaako obujulizi kati nti Museveni amasomero ga kindergarten famire ye yagawambye. Oba obadde tokimanyi genda okinoonyereze. Wiiki ewedde minisitule ekulirwa mukyala we Janet Museveni yalangirira nti yeddiza okuddukanya amasomero ga kindergarten. Mbuuza ggwe munansi ng'osengejja tolowooza nti ono baali balina mission gye baagala omukozesa nga kibbulukira mu kwagala kuwamba amasomero gonna ga kindergarten. Omanyi omusajja oyo Museveni musajja mubi nnyo bwe muba temukimanyi. Mubi nnyo ate wa mutima mube talina waafugidde ng'afugidde ku mirembe. Ebintu ebibye projekiti ze zisinga zikulemberwa kutta. Bw'aba alina ekintu kyonna ky'anaatandika nakyo mulina okubaamu omuntu akifiiramu. Kakati nga abaana tebannaggwa na ku magomba nga mutaka tebannaba nakubulira n'omusango verdict tenaba kuvaayo. Omulamuzi Kawuka bamulesa speed ajja gusala okusinziira nga bwe bawandiisa judgment. Biri ebigendererwa bibiri ekyokubiri Museveni politically yakoowola bannansi mwetabe mu butemu bwe kennyini obulabika nga bwo bwali butegeke ng'ono gwe babutegese kuba naye yagezaako okukyogera mu kkooti. Basebo ne bannyaabo bw'oba weetaaga nsaba obujulizi nkupuleyingira akatambi okera Onyumu we yayogerera.
Okera agamba alina abantu abamumalako emirembe. Ekisooka bwe yayimirira mu kkooti yagamba omulamuzi nti nayagala omwaka guno nga gutandika nziruke mu ggwanga. Omuntu ng'akulaga nti yaguze ne faamu ennoya n'ebisigadde ensaasaanya ya ssente n'eri gye yali agenze okulima abaamutwalayo empangisa y'amayumba n'enva mu nnyumba gye yava mu nnyumba eyalayisa agende apangise ennyumba ey'ebbeeyi byonna bikulaga nti abaamuli emabega bye yayagala okwogera ng'awa obujulizi baagamba nti baamuli bubi. Omuntu eyapangisa ennyumba ye n'atuuka ogiddukamu gye bisembedde nga n'omuntu amuwaako obujulizi nti nno yali wakisa yali mwana wa ku street eyamuwaako obujulizi nti basulako bonna ku street n'abagulira bwe baali basaba amazzi nti tuweeyeza amazzi n'abagulira emmere bonna ne bagenda ne balya nga naye asula ku street. Omuntu eyalina ennyumba alina abantu abamulemesa ogibeeramu. Abo baayogerako nti baavuganga mmotoka mpya nga balina ne rediyo koolo. Bweddayo ombuuze mu Uganda abantu mmanyi babika bibiri ababeera ne rediyo koolo. Asooka aba producer wa TV ng'agenza okukola live event ng'alina cameras ez'enjawulo. Abawazi rediyo koolo asobola okuyita ebifaananyi. Abantu abakola mu production mukimanyi bulungi kye bayita okusala ebifaananyi. Obeera ne rediyo koolo kw'owulira mukamaawo ayogera ki. Abantu abookubiri ababeera ne zirediyo koolo ate bo tebaba na mmotoka mpya. Abamawulire mu Uganda baavu batono nnyo b'osanga Okello describing they were driving state of the art new cars. Yakyogera bw'obanga olowooza nti mbadde sigoberera naye bw'oba obadde togoberera gendayo okirabe. Kaakati bannayuganda sometimes you get excited mangu. Museveni n'abakozesa ensobi ng'abakoowoola okwegatta ku bikolwa. Kakati omwezi ogujja bw'anaakwata omuntu n'amuleeta nga tabagamba nti nammwe temwaliwo ne mukiwagira nga ngenda okutta omuntu mu lujjudde mobile court n'agijjayo nga kooti enkulu weeziri nga teziremereddwa sinti tezirina kapasite n'abantu ababadde batuula mu ttenti nga nabo basobola okujjayo mu kooti oba okubiraba kubanga yagamba bijja kulagibwa ku TV atasobodde kuyingira mu kooti n'abirabira ewaka. Basebo ne bannyabo nsaba okubategeeza nti kalibu temu ono Okello Onyoomwalaga nti baamukozesa ebintu. Ekisooka yamentioninga baamulagira bbanka ekintu ekyalabikira ddala nti baali banoonyaayo omuntu azza omusango ogusobola okubakolera precedent ey'okukomyawo ekibonerezo kya kala